sisira who's a bed bwanika awanda muliro teyudde okuwanda omuliro kikola ki kwatu wano waliwo ensozi ezireeta omuliro lava nga they don't matter ng'olusozi bagaluwanda omuliro n'oyitawo n'okola ebibyo wanda omuliro so what bwawanda omuliro gavumenti n'egenda bwawanda omuliro abawagizi ba nuupu ne bagenda abantu bafiira mu nsi z'ebweru bannayuganda abavubuka banoonya kulaba nti banunula ensi yaabwe gwate ng'oleeta katemba. Waliwo okutya, waliwo akasiriikiriro, waliwo okwebuuza. Ampuliriza, ogenda kulira akatambi kano, ogenda kwewuunya ensi. Bingi ebyayogerwa, bingi ebibaddewo, naddala nga sipiika Anita Among tannateekebwako nvumbo. Kaakati njagala olire ebigambo ebiduduma, ebigambo ebyewuunyisa nga bino byalimu ne Mwami Museveni emabega ddala ng'envumbo zino tezinnaba kubeera nga ziteekebwa ku mukyalo ono. Era Mwami Museveni ebigambo bino yabitegeera. Bw'amala okubitegeera yakola atya nga yeetolola omukyalo ono emabega we. Kakati njagala okakase nti omusajja ono Mwami Museveni taliiko munne, taliiko mukwano gwe, kasita otuukiriza ebigendererwa bye gw'oba owedde era oba ofuuze kasasiro ng'ogenda kubeera ng'osuulibwa eri ku jjirikiti. Kakati ebigambo bibino amawulire amalala ageewuunyisa, waliwo akasiriikiriro. Dr. Kanokiza Besigye emyaka gy'amaze gyonna ng'avuganya Mwami Museveni, waliwo ebibuuzo bingi ogenda biwulira. Olunaku olwaleero ono atalaaga Uganda okugitabaala, lwaki takwatibwa? Kakati ensonga yine emabega nga Bobi Wine yatambula butambuzi wiiki emu ng'agenda kugula offices eza National Unity Platform mu bitundu ebyenjawulo n'agaanibwa. Kati wulire ebigudde gwe ku Besigye. Njagala owulire ebigambo bino ogenda kakasa abasajja abali mu opposition eya Uganda ddala babadde batuufu oba babadde batusiba kiwaani okumala ebbanga lyonna. Tutambula ne Haji Miti ono nga musomi wa ddwa Kkungwe Kayingu. Kakati ng'olina ekizibu ennamba gy'olaba ku screen eya 1515 ya Haji Miti eri mu kale ya green ya AKTV tuba tuwayamu naawe. Kati nze nsumuludde mukwano gwange mpuliriza ebigambo gye bibadde nga byasirikira nga byakukulibwa nga byaziikibwa tubizudde. Era kakati essaawa yeno tubeere nga tubizuukusa obeere ng'obitegeera. Bangi babadde bakubagana empawa nga balimbibwa nga babadyekadyeka nti sipiika ono okuteekebwako ennatti ezamukubibwako eggwanga erya Amerika, eggwanga erya Bungereza, eggwanga erya UAE gye muyita Dubai, kakati ate nga ag'omunkubo galaga n'amawanga amalala gonna aga Bulaaya naddala ago agakolagana ne Bungereza gamaze dda okubeera nga mukwano gwange mpuliriza gatuula ku mmeeza ne gandika okubeera nga gatunuulira embeera nga bweri ku sipiika ono nabo bandimuteekako nnatti. Kati njagala owulire ebigambo bino. Eggwanga erya Bungereza nga tinaba kubeera nga lisalawo ekyenkomeredde okuteeka ku nvumbo omukyalo ono Anita Among. Wuliriza ebigambo bibino. Baasooka kubeera nga beekenneenya era nga bano baalinya ennyonyi aba security operatives abasukka momu abasukka mbabiri ne balinnya ennyonyi ne bajja mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza gwe ebigambo ogenda bitegeera. Nakugamba nti amawanga gano gabeera ne embassies wano mu ggwanga Uganda era nga buli kigenda mu maaso bano babeera bakigoberera lutakuluta. Njagala okimanye nti abasajja basindika abakugu ba operatives ne bajja mu ggwanga erya Uganda era nga bano baatwala okunoonyereza okumala ebbanga eddene eritayatuddwa oba eritayasanguziddwa. Mukwano gwange mpuliriza ne babeera nga banoonyereza era mu kunoonyeza bano bagamba baatuuka ne maka ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Magere. Kakati nowuliriza ebigambo bibino. Njagala ogike nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yagenda mu ggwanga erya Bungereza ne bamutwala paka mu Parliament ya Bungereza ne wabawo ensinkano ey'ekyama eyasembayo abasajja bano ba members of Parliament ne basobola okubeera nga babaga ekiwandiiko ne bakiweereza gavumenti eya Prime Minister owaggwanga erya Bungereza amayiddwa nga Sunaka. Kakati ono n'asalawo ekyenkomeredde okubeera nga ateeka envumbo ku mukyalo ono. Naye nga njagala omanye ebigambo bino tebyatandikirawo mu Parliament. Abasajja basindika ababedde ne bajja mu Uganda ne bandika okubeera nga banoonyeza luta era ne batuuka n'emagere ewa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono nga tanagenda Bungereza ne babaako bye bamubuuza. Tebaabuuza ono yokka, baabuuza ne munnamateeka omukugu ennyo amanyiddwa nga Nicholas Opio. Kakati ono munnamateeka ate nga mulwanirizi wa ddembe. Ebigambo bino maaso ku maaso ne babimubuuza. Kakati ono naye n'abaako byabanyonyola ebinene ddala. Kakati ng'oggyeko ebyo ebyokubaako byabanyonyola ebinene, abasajja bano bagenda mu maaso ne babeera nga banoonyereza ku mukyalo ono endya ye, ennyambala ye, entambula ye. Kakati bino byonna ne babigattiriza era nga sinaba kubeera nga nkwongerayo. Sooka owulira akatambi kano bw'okavaamu nze ngenda kukuwa lutakuluta omukyalo ono ekyamuviirako akabasa
Kinshasa ate nga amawulire galaga nti essaawa yonna amawanga aga Bulaaya uliriza gwa tusimbule. Ebigambo bino byayasanguziddwa mu nnamateeka era omulwanyizi w'eddembe amanyiddwa nga Nicholas Opio nkugambe nti ba security operatives abaava mu ggwanga erya Bungereza nga banoonyeza ku Speaker Anita Amongo gwe baatuukirako ne bamubuuza maaso ku maaso kaakati wona abyatudde abyogedde abyasanguzizza wulira gwe tugende. Ategeezezza nti mu byaliwo gavumenti ya Bungereza yakola okunoonyereza okusemberayo ddala era wakati mukulu okunoonyereza okusemberayo ddala baliko abantu babiri be baabuuza nga tebannaba kuteeka nvumbo ku Speaker. Abantu bano nti kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ne Nicholas Opio yennyini abyatudde agamye baatubuuza babuuza Bobi Wine Kyagulanyi ne babuuza ne Nicholas Opio beebuuza nga tebannaba muteekako nati oba nvumbo. Ba operatives bano okuva e Bungereza nti baali shocked beekanga bwe baalaba lavish lifestyle eya Speaker abeebuuzaga nga mugagga nnyo ng'enga za bbeeyi byonna ati ne babyebuuza. Opio agamba nti wakati mu kunoonyereza tebannaba muteekako nati oba nvumbo ne bakizuula nti Sipiika yali alina engoye zaagula limu ku maduuka ag'ebbeeyi fashion design shops e London. Kino bakitegeera nti engoye ze azijjeeyo ate nga za bbeeyi kamala erimu ku maduuka. Bangereza bakuŋŋaanya bwino waabwe baagala okuteeka envumbo ku mukulu bamwetoolodde bamukolako okunoonyereza. Kati bakizuula nti edduuka lino Speaker mwabadde agula engoye nga lyeriguza engoye British Royal Family olulyo olulangira e Bungereza nga bambala mu dduuka lyerimu gye bagula engoye oba babakolera engoye nga ne Speaker waffe owaawano naye gyajja engoye ne bakitegeera bamangere. Edduuka lino atuuliriza Opio agamba Nicholas nti lyambaza ba celebrities okwetoola ensi yonna ababedde abanene be bambalira eno ne ba loaded British citizens. Ampuliriza nga sinaba kubeera nga nkumalayo edduuka lino be lyambaza ababedde abakolamu babinyonkondo babifeekeera okwetoola ensi yonna bali bannaggwadda. Kati njagala olire ebigambo ebirala. Abasajja bano nga bagenda mu maaso n'okubeera nga banoonyereza n'okubeera nga babuuliriza ku mukyalo ono olwo nga bamaze okubeera nga bamulaba nti omukyali extravagant nnyo ayonoona ensimbi asaasaanya ensimbi ng'oggyeko edduuka eryo. Bano bagenda mu maaso ne banoonyereza ne bagamba nti omukyalo ono ayina oluganda ayina akakwate ayina akalandira kussa wuliriza kussa Edward Muteesa owa Buganda. Kakati njagala okimanye nti Abangereza bo mu ndowooza yaabwe era mu bwongo bwabwe bagamba nti Sir Edward Muteesa ye musajja asinga oba eyali asinga obugagga mu Uganda yonna era nga bano bakkiriza nti ettaka erisinga obunene mu Uganda ebitundu nga 7.5 ku buli 100 lya musajja ono omugenzi Sir Edward Muteesa ono yakisa omukono. Kati njagala owulirize abasajja bagenda mu maaso n'okunoonyereza n'okubuuliriza okwebuuza okutakula omutwe n'obwongo okusinziira ku bye baali balabye omukyalo ono Anita Amongo Nalongo ng'abikola naddala ebyo ng'abikozesa nsimbi empitirivu ennyo ne babuuza nti omukyalo ono ayina akakwate ku lulyo olulangira olwa Sir Edward Muteesa. Abasajja ne bamuddamu ne bagamba nti ono kikafuuwe talina yadde akakwate yadde akeefaananyiriza yadde okwesembereza yadde okweriraanya Sir Edward Muteesa. Kati omugenzi ampuliriza bano ne bagamba nti omukyalo ono biki byakola ebivaamu ensimbi enzito ddala ezimutusiza okubeera nga ayambalira mu dduuka lino okubeera nga asaasaanya ensimbi zino okutuuka ku poyinti eno. Kakati bano bagenda okumunoonyerezaako nga bizinensi mu Uganda talinaawo bizinensi nti yeeno ey'enkomeredde wabula bongera okulondola entambula ze n'engeri gy'afunamu ssente. Bano nga balaba nti ensimbi ezisinga omuliri ogusinga
agufuna mu makubo makyamu omuli okusooka okubba, okunyagulula, okubeera ng'anyigiriza eddembe ly'abantu n'okubeera nga tayagala kumanya abanaku bannakunkunyedda ensimbi zaabwe oba zirina okubeera nga zibayamba. Kati bamala okubeera nga bamanya nti omukyalo ono ensimbi zonna azikenenula mu mikutu egya gavumenti ezandiyambye abantu ba wansi, ono nabba nzibe era nga ze zaamutusa okubeera nga agenda ne mu dduuka liri lye twogeddeko waggulu ery'abannaggwedda ababedde. Ye kakati lwaki mbimalayo kansooke nkwongera akatambi kano okakase nga bamaze okuzuula omukyalo ono nti talina kakwate konna ku Sir Edward Muteesa Ssaabataka nannyini ttaka ensimbi azijjawa, obusungu bwe baabujja ne bongera okubeera ng'omukyalo ono bamulidika omudidi, era nga tebanaba kubeera nga bamudidika omudidi gw'ennatti. Bano baasooka kukubira Mwami Museveni ne bamukakasa ne bamugamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe tufunye kwe tulabye omukyalo ono tugenda mmuteekako ennatti envumbo. Mwami Museveni yaddamu ki? Nabyo ngenda bikuwa gwerinda. Katuddeyo ku dduuka ennyambala omukyalo ono okutuuka kusinkana paapa yakola atya, byali bitya? Sooka obiwulire ate tuddeyo. Abangereza abagagga ba baristas, ba solicitors, ba lords ne basa be bambalira eno mulina edduuka. Kakati nga mulimu n'owaffe yennyini nti naye ng'engwe yazigula eyo ali loaded yakolamu. Opio n'ategeeza n'agamba nti Speaker Parliament Aneta Amongo gye bavudde kalabwako e Roma mu Italy olugoye lwayambadde nga design y'Ebungereza mu dduuka liri lye tukutegeezezza nti lyeyambaza ne Royal Family y'Ebungereza, era nti ab'edduuka lino mangu ddala bagenda ku social media platforms zaabwe ne batendereza Speaker Aneta Amongo okubeera loyal customer waabwe ne bamwebaza bakkiririzaamu n'okutuuka okwambala olugoye olw'ebbeeyi ng'agenda okusisinkana paapa. Kale embeera nga bw'etambula ebyo byonna nti ba operatives ab'eggwanga Bungereza ne bongera okubitegeera. Gavumenti ey'eggwanga erya Bungereza wansi wa Ssaabaminisita gwe bayita Rishi Sunak nti nga tennabeera kuteeka nnatti kati biri obitegedde, bategedde gyagula enguye, bategedde ebintu byonna yagenda maaso n'okuba nti abijja. Kati Ssaabaminisita gwe bayita Sunak Rishi n'abriefing omukulembeze w'eggwanga lino General Museveni n'amugamba nti sipiika otugenda muteekako nnatti nti Mwami Museveni yali aweya. Era nti President Yoweri Kaguta Museveni amulegalaga abakuba operatives naye ba confidential operatives ababe bagamba mutandika okunoonyereza ku nsonga eno Bungereza gye yambulifinze President baali bamutegeezako. Embeera nga bagenda maaso n'okulabika nti etambula kyokera amawulire gagenze maaso n'okuba nti gategeezezza nti mu Maachi ow'omwaka guno gwennyini 2024 nga waliwo anniversary eya Commonwealth celebrations ezaali munda mu ggwanga erya Bungereza ez'omulundi ogw'75 Speaker Aneta Amongo yali omu ku baali boolekedde eggwanga erya Bungereza ogenda okubeerawo nga Speaker Parliament y'eggwanga lino era ng'ava mu ggwanga eryafugibwako Bungereza. Kaakati nti ba designers ab'omulembe ddala ba fashion designers okwetola eggwanga erya Bungereza bwe baategeera nti Speaker Aneta Amongo agenda munda mu ggwanga lyabwe baatandika competition bakompitinga okulaba ani agenda okwambaza a powerful woman from Uganda n'okulaba nga bamutuuza ku mmeeza babeeko ddiiru ez'ebyobusuubuzi zibakutula naye. Naye nti bannayuganda bali munda mu ggwanga erya Bungereza bwe bategeera ku mawulire gano nti Speaker Aneta Amongo yali agenda e Bungereza eyo ne batandika okwekulamu omulimu ne bagamba nti kaakati ono tulina okwekalakaasa nga zze nti bano baali bapulaanize nga bwe baakula ku yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi nga noono baagala bamukime ku kisaawe bagende ku woteeri bagende wonna we yali agenda okugenda nga beekalakaasa nga bamulaga obutali bumativu bannayuganda abali ebweru w'eggwanga nti bw'afuna kino bw'abitegeera olugendo agenda maaso n'okuba nti alusazaamu. Nicholas Opio munnamateeka era omulwanizi w'eddembe ly'obuntu yayongedde okutubuulira ebyaliwo wakati nga Speaker Aneta Amongo tannabagenda maaso n'okuba nti ateekebwako nnatti. Era amawulire amalala galaga nti omukyalo ono ebiseera ebisinga
ayagala nnyo okubeera nga atambula naye mutiitiizi nnyo kubanga yakimanya okuva ku kyagwa kwe yali prime minister Amama Mbabazi nti bannayuganda abali mu mawanga aga Bulaaya naddala eggwanga erya Bungereza, eggwanga erya Canada, eggwanga erya America, kasita bakutegera n'eggwanga erya Netherland nti ogenda kubeera ng'ojjayo oba okyalayo oba ogendayo. Kaakati mukwano gwange mpuliriza bano beekolamu omulimu ne baga nti kaakati ebeere katala buli alijjanga wano ng'alinyirira eddembe lya bannayuganda oba ery'abannansi naddala abo abanaku twekalakaase tugende tumuswaze tumukuba amagi amavundu mu maaso ga kamera tubiteeka ku mitimbagano ensi yonna ebirabe. Kaakati omukyalo ono Amongo kyova olabanga atambulira wano bwati era ne bizinesi zeezo ez'ebweru abadde ayina abantu abazimukolera ye ng'atya okuswazibwa. Kaakati n'ebigambo bifulumye omukyalo ne ku mulundi ogwo teyasobola kubeera ng'agenda mu ggwanga erya Bungereza olw'okuba yatya okumukuba amagi amavundu. Kaakati nno bannabyabufuzi abaze nga bavuganya Mwami Museveni nzize nkikugamba lunye nti babadde bakiboggwe era nga banaateekawo bateeke waayagalidde. Kaakati waliwo amawulire era amalala agalaga nti essaawa zino eddakiika eno yennyininyini waliwo ebibiina ebipya ebyamaze dda okubeera nga biteekateekebwa. Wuliriza nga bino bisukka mu 5. Ebibiina bino ngenda kudda mbikuwe mu kavidiyo kaffe akaddako naye ng'ekigendererwa oba ensonga etekesawo ebibiina bino obadde ogitegedde. Omu ku bali emabega wa kino ye Masaya Simpuuga. Kakati njagala owulire ebigambo bino era ng'ebibiina bino ababiwandiisizza ate basibuka mu Buganda. Wuliriza kyokka ng'ekyennaku abawandiisizza ebibiina bino tebali mu gavumenti ya NRM ate bali mu opposition yennyininyini evuganya Mwami Museveni. Kadongette ensonga yaabwe lwaki bawandiisa ebibiina bino baagala 2026 wagenda okutuukira abantu bano mbo nabo bavuganye ssekinnoomu. Wuliriza ggwe akatengo we kavudde. Wuliriza bannayuganda ekigenda okubeera nga kitulemesa okukyusa obuyinza okubujja ku Mwami Museveni. Ebibiina bino ebyawandiisiddwa ebisukka mu 5 byengenda okumenyera mannya ku mannya era mbikusomere mbikubulya akawunvu n'akagga lwaki babiwandiisizza. Enteekateeka zaabyo enkulu ennyo. Wuliriza enteekateeka zaabyo enkulu ennyo ate kulwanyisa Nuupu kyannaku kyennyamiza era nga kitiisa. Ensonga enkulu lwaki ebibiina bino byawandiisiddwa kulwanyisa Nuupu si kulwanyisa Mwami Museveni, kulwanyisa Nuupu eveewo, kulwanyisa Bobi Wine aveewo, Mwami Kyagulanyi aveewo. Mbu bano beerwanyisize Mwami Museveni nga bwe kyalinga mbungo ntanaba kubeera nga ajja. Ensonga enkulu ogitegedde. Kaakati nno ngenda kubeera nga nkomawo mukwano gwange ampuliriza otegere n'ensonga lwaki abantu bano balwanyisa Mwami Kyagulanyi z'obadde tomanyi kubanga meeting zatandika dda okutuula. Amaloboozi mangi tugayina abantu bano abalyolyomi bannanfuusi ab'enkwe nga batuuza obubondobondo n'amaloboozi tujjaga kuzanyira. Kaakati mubadde mwebuuza nti Besigye ddala avuganya Mwami Museveni. Njagala omanye ensonga lwaki omusajja ono abaddewo ebbanga lyonna nga yeefuula avuganya naye nga kiwaani. Era omusajja ono lwaki ddala datavaayo n'alangirira naga nti nze oba ekibiina kyange kya FDC Katonga kiganya okwegatta ku Nuupu nze njegasseeko ne Mwami Kyagulanyi tulwanyise Mwami Museveni tusonge embeera omulundi gumu mu kifo ky'okubeera nga atalaaga Uganda amafuta gakozesa agajjawa byonna ogenda kubeera nga obitegeera. Lwaki tebamukwata ogenda kubeera nga obifuna. Lwaki atalaaga Uganda nga bw'ayagala tewali amukwatako amafuta gakozesa agajjawa. Lwaki yagaana okwegatta ku Kyagulanyi era lwaki essaawa zino akyefuula yeebuuza ku bantu mbu FDC ekole ki era bw'anaamala okwebuuza ku bantu olowooza ki ekinaddako ogenda bitegeera mu katambi kaffe akaddako byonna nja bikuwa. Sign out for now tukwatagane mu akaddako Ssaabasajja Kabaka awangaale nga tumubuuza nti Kabaka aliwa. Abufuzi omwaka 2026 we tugenzeekaawo katugendekaawo abantu bali mugenda maaso nokuba nti beekwata bifo ebyaddala. Mbagamye nti Masaka eyo Matasi Mpuuga Nsamba sibirungi ku ground birungi sibirungi tujja genda maaso nokuba nti wetegereza ground ez'enjawulo naddala ku babaka ba palamenti mu kitundu kino ekya Buganda. Bintu biyimiridde bitya? Enja kuba mbabuulira ebintu bigenda maaso nokuba nti biyimiridde bitya oba oli awo naye nga birungi si birungi eri Matasi Mpuuga Nsamba. Naye ogenda kukkiriza tutandikeeko mu bannaffe babano aba FDC Katonga amawulire getugenda maaso n'okuba nti atuwuliriza tujjayo galaga nti jjukira nti bano mu kaseera kano bali mu consultative meeting. FDC eyeyawula ku Najjanankumbi bagenda batambula okwetula eggwanga babuuza abawagizi baabwe nti bannange tuzzeeko ki
tuzeeko ki era nyaga kutegeeza nti bano babaddeko mu bitundu ebya Jinja nga babuuza abamu ku bawagizi b'ekibiina ekya Fadacha babagamba nti mulowooza tuzeeko ki tulumbe tutya tulekera 2026 naye tuyinza kulumba tutya bagenda batambula kate basuubidde nti singa kinaaba kiwedde bulungi kibaliko nga batambudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo bali mu kwebuuza ku bawagizi ba FDC nti mu mwezi ogwokutaano basuubidde ogenda maaso n'okuba nti batuula oba batuuza olukuŋŋaana gaggadde basalewo bajja kukola a grand event mu gwokutaano omwezi ogujja bajja kuba basalawo ekigenda okuddako mu grand event eyo FDC Katonga gyesuubira okuteekawo embeera nga bwetambula kakati babadde mu bitundu ebya Eastern basuubidde okuleka nti batuuka ne mu bitundu ebyamambuka g'eggwanga batabaala eggwanga lyonna bombuuza nti bano babakkiriza okutambula oba nedda babadde tebannaba kubagaana kakati wano patroni waabwe retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe avudde n'agenda maaso n'okuba nti yasizza ebyama Besigye asinzidde mu bitundu eby'Ejjinja n'ayasa ebyama n'agamba nti abamu ku bantu beera yakola nabo mu kibiina ekya FDC lumu bamuyitako mu miitingi emyaka nga giigi egiyise nti obukulembeze obutwala FDC yenajja nankumbi muba omanyi Nathan Naramafaabi ne munne Patrick Aboy Omuliyati nti teyogedde mannya g'abantu ne Besigye agamba nti bamuyita mu miitingi ne bamugamba nti tulina proposal tulina kye tugamba mwami Besigye Kebbi tulina kye tugamba gamba bamutuuza abakulembeze aba FDC najja nankumbi bamugamba nti tuzze kulaba naye tulina kye tukugamba ku nsonga ezikwatagana ne struggle Besigye ng'anyweraga nti nabawuliriza baatuula tuli mu meeting patudde ne baŋŋamba nti dokita tulaba nga struggle eruddewo nnyo the struggle has taken too long tuluddewo watusuubiza omusajja agenda abennateete Busega Kyengera banaamulabako musajja akyaliwo dokita tuluddewo nti bamuliiramu ne bagamba nti ate mu struggle kuba nti eruddewo nnyo si lwakuba nti tulina kye tukoze we have done our part bakulembeze ba FDC najja nankumbi nti babuulira Dr. Kizza Besigye naye tukoze tuyiyewo omubiri biganye tufiiriddwa ebyobugagga mu linnya lya struggle tuli mu struggle ebyobugagga byaffe bigenze buli kimu tukikoze ekiri mu busobozi bwaffe naawe mwennyini okimanyi gwabadde atukulembera tukoze buli kimu tunyenyeza omusajja sajja atulemeredde struggle eganye nti n'abawuliriza batandika